kati nnyina emboozi omulenzi wawali bamukutte ng'alina emuka omusajja abange nawulidde embooko enduulu nevuga eyalese ne maama w'omuto abalala bakuba basamba maama wakaaba gwana gwetoyika kabakuba embooko obwenzi bwokola olifanga abaganda bo abantu bakuno bwe batyo batunula naye tebayiga bwe batyo era bafa bwe batyo lengera embaata lengera empuuta alabika awunze ekyekiwalata bambi nuwawenze agalevwago alabika akooye n'agende nakasero abalabula enkomerero etuuse bambi babikomera biwanvu n'agende naggulu n'abagaggana babalabule wowe bamugobya mbwa tebazanya n'agenda ne ku sipiiki ne bamalaya abalabule lwamulaba tikasitoma tuuse n'agende nake abalabule enkomerero etuuse bambi n'asanga owa turafiki amulabule enkomerero etuuse babuwe yabiyita katemba amatabago kagaje galago owa turafiki wacha wewe matabakamia wacha ause step kwenda huko kwa Bwaise. abavumanuwa bwe batyo era bafa bwe batyo nosanga profesa asomesa abaana nti twava mu nkima wowe oyo katwewu tatugamba katonda wo tatubulira bya nkomerero namunagani embateno tetwagala kumanya mama fina yatuwa ku sente zakatonda zirwawo wakowadda fina ziri mwetumala nereri wesonyiwe biki byosomesa waneno munnange embaata z'ovuma zawona agabayonjo golaba gawona munnange abalokole bolaba twawona wano waliwo abalokole wanika emikono ngaoli mulokole abaana ba mukama 1 2 afande zabula zabula abanga kalulu ka Richard Fan Factory ebata lengere puta tuyambe tutujje gy'oli munnange nowa tutaasataase eggwanga tugwawo tusaasire munnange tusaasira enonzige nze siba mu lyato nze siba ku Yesu ono baliwa nemumpita embaata nemumpita empuuta kamunvume ku maja nemunvuma ekiro nze siba mu lyato nze siba ku Yesu nemumpita embaata nemumpita Leila Kajabiro nze siba mu
lyato tetuva mu lyato tetuva mu lyato tova mu lyato tava mu lyato sinayingira lyato siva mu lyato Let's go. Abana ba Mukama akalulu kaliwa.